abavubuka mbegayiridde essimu zammwe zibeereko bye mutunda. Nyina omwana wadde akuba ennanga yasoma tuli naye mu house of prayer nagraduatinga nga tuli naye bamuyita nangoli omuvubuka omutonotono akuba ennanga wano. Sirabangako status ye ng'eriko mukazi we ng'eriko omwana ng'eriko ekibiina ky'ebyobufuzi oba ekintu ekirala kyonna. Bwe yafuna omulimu gwa sales person mu kampuni ya Apple abeera ataddeko byatunda byokka. Wenjogerero olwaleero afuuse popular nti baminisita ababaka ba palamenti Nangoli ono Robert Nangoli abaguza Apple items. Buli wogenderako essimu yebe yina product ya Apple gyetunda. Wakiri laptop, wakiri iPad, wakiri Apple 11 oba 13 kanabyo bakwazeko ne 14 nango okumanya ebiriko ngenda ku status ya Nangoli. Ku status yo kubeerako biki? Eyagenze Maaka go 2022 akomyeyo. Noteekako omusajja ennumba gwe zaaluma. Omutunda oba okitegere kye ngamba. Nobeera ne status ng'eriko busiru bwereere. Nsaasira abakazi ababazaala. Status nebeerako busiru bwokka. Eyo ne wakati n'oyongerezaako. Bw'oba oyagala ebiri serious genda okole eddagala lya COVID. Feno tetuli serious. But life is serious, my dear. Honey, life is serious. Life eri serious. Essimu yebereko byotunda. Status yo ebereko byotunda. Byokola. Oba oli mukozi wa keke ebyo byetwagalako. Oli mukozi wa biki otimba ku mikolo byetwagalako. Otunga ngoye ku kyalaani byetwagala ku simu yo. Oli designer byetwagala ku simu yo. Oli musibi wa nviiri byetwagala ku simu yo. Essimu yo giteekeko enjala z'otunda. Abantu enjala zaabagwako. Abantu bagula enjala, abantu bagula enviiri, abantu bagula obukobekoowe, abantu bagula amannyo. Saako byotunda. Oyongerezaako nti ebyo byolabye inbox me. Beeyi nnungi. Magezi begana abajjira munaakuba engalo. Mukama yaŋŋambye nti gwe wambuuza ekyegandaalo n'okiyite planingiro kati abantu bagambe bayingire effumbiro. Yingire effumbiro. Get into the creativity room. Baako kyofumba. 2022 agenda kunyumira. Avuga boda boda baako kyoleeta ekipya. Ku boda boda yo kiki ekisikiriza abantu. Nakugambye nti compete with yourself. Laba gwe abadde mu myaka ebiri egiyise. Oteekewo gwe omulala anaabeera w'enjawulo k'oyo w'emyaka ebiri egiyise. Look at yourself the last 2 years. Create another you. Another you, your better version. Weekebera obadde weenyiizanyiiza, obadde weesunguwaza, obeera mu lugambo, obeera mu bigambo, oyogera bino, oyogera biri. Kati weekube mu kifuba ogambe ne nsaana kukola ki? Okwogera ku bujingo kunnyongerera sente ku akawunti. Njogere ku biki ebiyinza okubaako nga akasente ke biteeka ku akawunti. Be the better you. Weerongoose, weekolemu omulimu. Katonda ayagala alabe nga buli mwaka gwe weeyongerako. Weeyongerako amagezi, weeyongerako okutegeera, weeyongereko okuganja, weeyongereko okutema amakubo. Bw'anaalaba pulaani yo anaakuwa omukisa. Ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu